ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Mu mawulire ge tulinawo, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yavuddeyo n'agatta eddoboozi lye ku lya bannayuganda n'avumirira ebikolwa ebigenda maaso n'okuba nga byapeninga mu ggwanga erya Uganda, wakati nga Miriam Matembe ensonga ze zikyagenda maaso n'okuba nga ziwanvuwa nga ne bwe twogerera kati tamanyiddwako wa waali. Sigambye nti yawambiddwa, wabula okuva ebya amagye n'ab'ebyokwerinda ogenda maaso n'okuba nga basalako amaka ge, tannaba kuba nga alabikako, tannaba kubaako kigambo kyafulumya, amasimu ge gagambibwa okuba nti tegakwatibwa n'agamu tegaliiko. Era ngenda kuwa n'ebimu ku bigambo ebyabba w'omukyala amanyiddwa nga Miriam Matembe, omwami amanyiddwa nga Nehemiya Matembe gwe nakugambyeko olunaku olwajjo. Wabula ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ngenda kusooka mbeere nga mbikutuusaako, ng'agenda maaso n'okuba nga avumirira ekigenda mu maaso n'okuba nga kyapeninga mu ggwanga erya Uganda, abakulu abagenda maaso n'okuba nga bakulira ebyokwerinda, nga bagenda maaso n'okuba nga bawamba abantu mu kifo ky'okubakwata bababuzaawo bubuza, era nga mu buli ngeri yonna ebigambo ebyo byolekera abakulu naddala General Muhoozi Kainerugaba ne muzadde oba kitaawe amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni, era nga bano bagenze maaso n'okuba nga balabulwa n'abantu ab'enjawulo n'ebiwandiiko eby'enjawulo nga biwandiikibwa ebitongole eby'enjawulo nga bigenda maaso n'okuba nga bivumirira ebikolwa eby'okuwamba abannayuganda abatalina musango n'abo bateeberezebwa okubeera nti balina omusango wabula ne bawambibwa buwambibwa amateeka nga si bwe galagira. So n'olwekyo Ssaabasajja Kabaka ebigambo bye ngenda okusooka okugenda maaso n'okuba nga okutuusako kubanga bino bikulu nnyo. Jjukira ono y'omu ku bakulembeze abaterya ntama. Ssaabasajja Kabaka alabikidde mu activities nnyingi nnyo ng'avumirira ebikolwa eby'abakuumaddembe abagenda maaso n'okuba nga bakola ebyo, newankubadde ng'akimanyi nti bano bali ku biragiro, era abadde ng'avumirira n'abo abagenda maaso n'okuba nga babawa ebiragiro bino. Wuliriza, olunaku olwajjo mu Lubiri Emmengo yagenze maaso n'okubaka ebigambo byayogera, era nga we yaweereddwa obubaka vidiyo yonna ngenda genda maaso n'okuba nga ngikutuusaako, wabula nga obubaka obwo yabwolekezza abakulu abagenda maaso n'okuba nga balinnyirira eddembe ly'obuntu, naddala abo abagenda maaso n'okuba nga bawamba abantu ba Buganda bangi nnyo abagenze maaso n'okuba nga bawambibwa, bino n'ebirala ngenda genda maaso n'okuba nga mbikutuusaako. Wabula era mu vidiyo y'emu ngenda kuwa ku kyagudde mu maka ga Miriam Matembe, era nga mu maka ga Miriam Matembe ganira ekiwamba abantu nga kye kimu kye twogerako. Jjukira nakugambye ab'amagye bagenze maaso n'okuba nga bayingira amaka gano. Omwami amanyiddwa nga Nehemiya Matembe, ono nga yebba wa Miriam Matembe gwe bamaze naye emyaka egisukka mu 50, yafuddeyo n'anyumya oba n'annyonnyola abakulu bano engeri gye bayingiddemu, era nga yatuse n'okubabuuza babadde banonye eki. Jjukira nakugambye Miriam Matembe ono y'omu ku bakritik oba y'omu ku bantu abaali bakolako ne gavumenti ya General Kaguta Museveni, wabula nga mukadde kano be basinga okugenda maaso n'okuba nga bavumirira ebikolwa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni yali mukama we byegenda maaso n'okuba nga ekola. Kakati Miriam Matembe oluvannyuma lw'okuba nti abadde voko nnyo, takkiririza mu kulinnyirira ddembe ly'abuntu, takkiririza mu kiwamba abantu n'ebirala bifaanana bwe bityo, era yalabula ne General Muhoozi Kainerugaba mu bigambo bye nakuwaddeko mu vidiyo gye nakoze olunaku olwajjo, n'amulabula ku kuwamba Erias Lukwago n'okuwamba abamu ku bannabyabufuzi abalala abazze bawambibwa mu mpambibwa gye babadde bawambibwamu. Kati oluvannyuma lw'ebyo byonna General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza nti buli muntu yenna anaamugambako, wano nno njagala otuula owulirize. General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza nti oluvannyuma lw'okuwamba Erias Lukwago n'amutwala mu basement amuyigiriza olulimi Oluswayiri, yavaayo n'atiisatiisa oba n'ategeeza nti omuntu yenna anaavaayo najja ayagala ogenda maaso n'okuba nga amugamba kubanga abyeyingizaamu, ajja agenda maaso n'okuba nga naye amutandikako. Yategeeza abantu ab'enjawulo nga mwalimu ne Leader of Opposition Joel Ssennyonyi, era nga ye twalabye edda baamutandiseeko kubanga bali mu kaweefube wakuleeta tteeka ligenda kulaba nga bakyusa ennonda ya Leader of Opposition. Oyo tukitwale nti baamutandiseeko. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yavuddeyo n'ayogera oba n'avumirira ebikolwa ng'ebyo ebigenda maaso n'okuba nga byapeninga mu nsi ye. Jjukira waliwo tweets ezabadde zitambula nga ziraga nti General Muhoozi Kainerugaba yabadde yeeyimbyemu ogwakabugu okwagala okulabula Ssaabasajja Kabaka, wabula n'abyegaana oba ne bavayo ne bakiralifyinga nti eyo tweet yabadde si ntuufu. Kakati ku mulundi guno Ssaabasajja Kabaka avuddeyo n'abivumirira. Kati tusuubire omukulu on'okwanukula.
Bannabyafuzi bangi nnyo nga kwogata ne Miriam Matembe abavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubanga bavumirira bino era nga kirowoozebwa okuba nti yemu ku nsonga lwaki amaka ga Miriam Matembe n'omwami we Nehemiya Matembe agasangibwa sayidi z'eruzira Portbel agagambibwa okuba nti gaasaliddwako nga ne wetwogerera kati Miriam Matembe tamanyiddwako wa waali nga bw'ogenda biwulira mu kiwandiiko wamu n'ebigambo byengenda ogenda maaso n'okubanga nkutuusaako nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kano oluvannyuma lw'akalango ndisobola okuba nga ate tukutuusako updates zino no embeera nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tugifuna okulaba nga bikutuukako yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ate nja kukusaba nga bulijjo genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini awo we tusinzira ogenda maaso n'okuba nga ate tubiyitaayitamu ku nkomerero ya updates tujja kujja ne comment ezo tubeere nga tuzisoma video giwa ekigalo gy'okoma okugirayikinga gy'ekoma okugenda maaso n'okuba nga etambula ate mu nsonga ez'enjawulo zigenda maaso n'okuba nga ate tukutuusaako kakati gwamaze okuba nga bino byonna obikola nja kusaba tuula okkalire oluvannyuma lw'akalango kano ngenda kukuwa ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka nkuwerekerezeko ebigambo bya Katikkiro nkusomera ekiwandiiko ogenda kuwulira Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne Jeno Muhoozi Kainerugaba engeri gye balabuddwamu era ompandiikire osuubira nti ku luno Jeno Muhoozi aneetantala n'abaako ekigambo kyonna kyawandiika okugezaako okulaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa katugyewo akalango ngende mu maaso n'okuba nga mbikutuusaako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole nga bulijjo kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tubeere nga ate tutambula ffenna Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wano tuba tugamba nti empologoma eba ewulugumye agenze mu maaso n'okuba nga avumirira ebikolwa oba ebikolobero ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa ebyo ebigambye okuba nti bano baba bakwasisa mateeka naye ng'ate bamenya mateeka kati Ssaabasajja Kabaka avuddeyo n'agenda maaso n'okubaka ebigambo byateekawo era n'alabula nti bino ebikolobero bino bwe bitaakome ng'era bwazze ng'alabula mujjukira akalulu ka 2020 nga tukagendamu okwekalakaasa okwali mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'okukwata Robert Kyagulanyi Center mu bitundu by'eruuka Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'eddoboozi n'ategeeza abakulu nti muyina okutunnyonnyola abantu abatuufu be mwasse ababadde beekalakaasa mu kibuga Kampala. Ebiseera ebisinga buli wowulira eddoboozi erya Ssaabasajja Kabaka nga livuddeyo ekyamazima tuba twongera ogenda maaso n'okuba nga ensonga eyo egattibwa ku ezo ze tubadde nga tukuwa tetusobola kuleka ddoboozi eryo kutuyitako nga tetugenze mu maaso nakubeera nga tuli kutuusako kakati ku mulundi guno tuzze nabyo tubeere nga tubikuwa era sipiiki za Ssaabasajja Kabaka ziba zaakukwata mpola gwazze agoberera era gwamanyi nti y'omu ku bantu abakyasinze okwagalibwa n'okuweebwa ekitiibwa ndowooza mu ggwanga Uganda ne East Africa ne Africa oba olyawo n'ensi yonna okutwalira wamu kakati yagenze maaso n'okubaako byayogera era nga mu byayogedde yavumiridde ekikolwa ekyokugenda maaso n'okuba nga bawamba abantu kubanga omuntu waba alina omusango akwatibwa bukwatibwa era mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka agamba lwaki temugoberera amateeka kubanga mmwe muli abakwasisa amateeka law enforcers oba law enforcement agents kati mu abakwasisa amateeka lwaki temugenda maaso n'okuba nga abantu mba mubakwata muyita mu mateeka amateeka galambika ti omuntu waba alina omusango mukwate naye ng'omaze kumutegeeza nti onaamukwata era ng'omaze kumutegeeza nti omukwatira ki si byakugenda ku muntu kumusalako olw'okuba oyina amagye olw'okuba oyina emmundu n'ogenda maaso n'okuba nga omala gakwata bibimu ku bigambo Ssaabasajja Kabaka byagenze mu maaso n'okuba nga alabula era bino ebigambo si gwe mulundi ogwasoose azze nga abyogera ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka we bijjidde nga Erias Lukwago yakamala ogenda maaso n'okuba nga awambibwa era Erias Lukwago gwe twogerera ali mabega wa Mitayimbwa aweera ennemba n'emisango gye bamuteekako naye ng'emisango baagimuteekako amaze kuwambibwa era ng'okuwambibwa kwe yamala ennaku nga tamanyiddwako mayitire nga bwe kyali ku Edi Mutwe nga bwe kibadde ku bannankyukakyuka ab'enjawulo basooka kuwambibwa abantu baabwe ne babanoonya okumala ebbanga then oluvannyuma ne balyoka babasuula gye babasudde ate oluvannyuma lw'okubasuula ne babateekako emisango bo gye baba basazeewo nga byonna bikulaga tebigoberera mateeka kati ye Ssaabasajja Kabaka ly'eddoboozi lye lyagambye ogenda maaso n'okuba nga agattako alabudde abagenda mu maaso n'okukola kino jjukira Jeno Muhoozi Kainerugaba yalabula omuntu yenna anaavaayo ogenda maaso n'okumugambako kati tusuubire nti omukulu ono ajja kwetantala ogenda maaso n'okubaako byayogera
oba tumulabule aleme kugenda maaso nakubanga akola ensobi. Ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka ngenda bikuwa mu bujjuvu naye sooka owulireko bino. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba nayo emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nzira Ssaabasajja Kabaka bw'atyo vidiyo eyo ngenda gikumalirayo, njagadde tusooke tuggyewo ekiwandiiko kino nga batugamba Kabaka Mutebi warns against abuse of law, human rights violations. Yalabudde okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'okukozesa obubi amateeka oba okulinnyirira amateeka, kwegamba okugayigina owalinga ne mukola ebikolwa nga mukola nga bwe mwagadde so singa amateeka bwe galagira. Ekiwandiiko kino kyenjagala tutambuliremu ngende maaso n'okuba nga ate nkumalirayo akatambi. The Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda Mutebi II, has warned against the growing abuse of the law and the violation of people's rights, saying that such actions threaten peace, justice and stability in the country. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II yavuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga alabula ku bakulu abagenda maaso n'okuba abandi badde abakuuma ddembe okubeera ng'ate bali mu kulwana nnyo okulaba nga basaanyaawo eddembe. Era mu kulabula kwe yategeezezza nti ebyo ebikolwa bye mukola omuli okuwamba ne mubuzaawo abantu nga tebalina musango, ne mugenda maaso n'okuba nga mubatulugunya, ne mulinnyirira eddembe lyabwe ery'obwebange, eddembe libaweebwa ssemateeka n'eryo eddembe ery'obutonde. Ssaabasajja Kabaka agamba mujja kukifuuwa nga mukizza munda. Era abalabula abagamba nti bino bye mukola bigenda maaso n'okuba nga bisaanyaawo eddembe eryo, era bigenda maaso n'okuba nga bireeta eggwanga erya Uganda mu kaseera ak'akazigizigi. Jjukira ne mu 2020 yasobola okupredikitinga era n'ategeeza nti Uganda eyolekedde akaseera ak'akazigizigi. Kati mukadde kano abategeeza bino bye mugenda maaso n'okukola temumanyi kye bigenda kuleeta naddala mu bantu be mukulembera. Addressing clan heads abataka at Mengo Palace, the Kabaka emphasized that the respect for the rule of law remains critical in maintaining harmony and ensuring justice for all citizens. Kabaka yagenza okwogera bino yabadde mu lubiri Mengo, yabadde agezaako okugenda maaso oba yabadde asisinkanye abataka abakulu ab'obusolya oba kaŋŋambe abataka abakulu b'ebika be yagenze maaso n'okuba nga basisinkana n'agenda maaso n'okuba nga gye yasinzidde okwogera ebigambo bino. Era ne bamukooti nga ne batugamba at this time there are very crucial issues we should all think about. The issue of abuse of law and failure to follow laws is very dangerous. Kabaka yalabudde n'ategeeza nti temulaba nti mufuga, temulaba nti muyina emmundu era muyina amaanyi, naye mukadde kanene ensonga yeetaaga ne tugyogerako ng'abantu abakulu abakulembera eggwanga lino. Yeetaaga ne tugyogerako ne tuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu, abantu ne tubaleka ne bakola ebyo ssemateeka byabakkiriza okukola. Alina omusango akwatibwe era avunaanibwe mu mateeka. Tulekeraawo okuziimuula oba n'okuweegina owalinga amateeka gatambulirwako ensonga. Mmwe abalaba nti muyina emmundu mu bikole byonna bye mukola naye mukimanyi nti akaseera kammwe kajja. The Kabaka expressed sympathy for people whose rights have been violated and urged those in a position of authority to ensure that Uganda is governed best on the principles of justice, fairness and respect for human rights. Kabaka yagenze maaso n'okuba nga asaasira abantu abatuusiddwako obuvune oba abantu abatulugunyiziddwa, abantu bagenze maaso n'okuba nga bakolebwako ebikolobero, omuli ba Eddie Mutwe, omuli ba Erias Lukwago, omuli ba General Gaddafi, omuli n'abalala bonna abagenze maaso n'okuba nga bawambibwa ne batuusibwako embeera ey'obuvunagamba okusookera ddala abasaasiddeko.
wabula oluvannyuma n'ategeeza nti mmwe abali mu bifo ebyo ebigenda maaso n'okukola ebikolobero nga bino musaana okweddako era musaanye okwegendereza ennyo kubanga bino bye mugenda maaso n'okukola muyinza obutayagala kiki kino abivaamu. Eggwanga bwe mugenda maaso n'okuba nga mulisindiikiriza muyinza okuba nga temujja kwagala kiki ekinaagenda maaso n'okuba nga kiva eyo gye mwagala eggwanga libeere nga ligenda. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ng'agenda maaso n'okuba nga alabula. Yagambye we sympathize with all those whose rights have been violated and ask those in authority to ensure that our country is led on the rule of law that respect people's rights. That is the only way we can have peace in our country. Mulaba nti eggwanga mugamba nti mwaleeta emirembe naye tegiriiwo kubanga Kabaka agambye nti tunyolerwa wamu n'abo abagenze maaso n'okuba nga eddembe lyabwe lirinnyirirwa wabula ate twagala okubagumya nti bino bijja kukoma. Era Kabaka n'ategeeza nti tulabula n'okulabulira ne ssekulabula yenna eri abo abagenda maaso n'okuba nga bino bagenda maaso n'okubikola. Temuyina mbeera gye muli mu kulyetingawo nnungi nnyo, muli mu kulyetinga oba muli mu kutondawo kaseera akakatyabaga oba akakazigizigi eri eggwanga era nga kiyinza okuba ekizibu ennyo akaseera ako mmwe abali mu kakulyetingawo kiyinza obbabeerera ekizibu okugenda maaso n'okuba nga mukasimattuka. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II also praised the youth for actively participating in Uganda Kingdom programs, saying that they hold the key to addressing some of the challenges facing the institution. Ssaabasajja Kabaka yagenze maaso n'okuchallenginga abakulu bano era n'asiima abavubuka okugenda maaso n'okuba nga beetaba mu nsonga z'obukulembeze era naddala mu nsonga za Buganda. Kyokka nga ye General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ate bagenda maaso n'okuba nga abavubuka balemese okugenda maaso n'okuba nga beetaba mu nsonga z'obukulembeze kubanga abasinga okuwambibwa bavubuka, abasinga otulugunyizibwa bavubuka, eddembe erisinza okulinnyirirwa lya bavubuka. Kakati ate ye Ssaabasajja Kabaka abaaniriza bwaniriza era abeebazizza nnyo n'okugenda maaso n'okuba nga beetaba mu bintu bino. Yagambye bw'ati, "It gives me much pleasure to see that most youths support Uganda programs. We have so much hope in you." Nti kimpe essanyu lya nsusu okulaba nga abavubuka beetaba mu nsonga z'obwakabaka kuba mu nsonga z'ensi yaabwe kubanga tukkirize tugaane tetuli bantu bakulu tukaddiye bano abavubuka tubayinamu essuubi. As you all know, we face many challenges as Buganda, especially land grabbing, poverty and diseases. In order to overcome these challenges, we must work together. Nga bwe mumanyi titufeesinga ebizibu ebyenjawulo nga Buganda era nga mu bino mwe muli ekibbattaka, endwadde n'obwavu. Ebigenderere, ani abba ettaka, ani aviirako obwavu? Ssaabasajja Kabaka n'agamba tusobola okubyovakaminga oba tusobola okubivuunuka, tusobola okuvuunuka ekibbattaka, mumanyi gye kiva, tusobola okuvuunuka obwavu, mumanyi ekibuleeta, tusobola okuvuunuka endwadde singa tuba tukoledde wamu. Message oba obubaka obwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bulimu eggumba era bwetaaga okuwuliriza n'obwegendereza. In order to overcome this, we must come and work together. Yagambye nga tusobola okugenda maaso n'okuba nga twejjako bino tuteekeddwa okukolera awamu. The Kabaka further highlighted the importance of clans in preserving Uganda's cultural identity and strengthening communities. Kabaka yagenze maaso n'okuba nga ayogera ku nsonga ez'enjawulo era n'ababuulira n'omugaso ku nsonga z'ebika ebyenjawulo bibigenda maaso n'okuba nga yadda asinkanye abataka abakulu ab'obusolya. Ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka, message yabadde egenda waani? Wuliriza bulungi nnyo. Mukutu oli ku gwa Redstone TV watonaba kubanga osubscribe nga kikole kire wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification tubeere nga ate atutambula ffenna. Ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka njagala kuba nga mbikuwa nakugambye ebigambo bye byetaaga ogenda maaso n'okuba nga byegenderezebwa era weetaaga ogenda maaso n'okuba nga obiwulira oli mukkakkamu ate ne kasimayiro kubanga ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bikulu nnyo naddala mukadde nga kano. Asobola okutegeera message ya Ssaabasajja Kabaka ye muntu agenda okukakkana awulirize vidiyo eno nga sinnakuwa bigambo bya Miriam Matembe n'omwami we n'ebyabatuuseeko. Njagala tusooke tujjewo message eno nga sinnagikuweera ogenda kuwulira Ssaabasajja Kabaka mu mwaka gwa 2020 okwekalakaasa okwali mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'abasajja abandibadde abakuuma ddembe okugenda maaso n'okuba nga baakuba abantu olw'okwekalakaasa okwali mu kibuga Kampala n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo. Ssaabasajja Kabaka era yavaayo nga bw'akoze ku mulundi guno, teyasirika era nga y'omu ku bakulembeze b'ennono bokka abavaayo ne boogera ku nsonga zino. Tebazireka kugenda zityo, tebalekerera bantu baabwe, ate nga bw'aba ayogera tayogererako babe bokka
kubanga ensonga zibeera jjeno era zigenda maaso n'okuba nga zinyigiriza bannayuganda kumpi bonna. Kakati ku mulundi guno Ssaabasajja Kabaka era azzeemu agassa eddoboozi lye ku lya bannayuganda agamba enfuga ey'amateeka eyandisaanye okugoberera. Kabaka bubaka bwe tebujja kujja direct, naye obubaka nga bwe bujja kiri eri ggwe engeri gy'ogenda maaso n'okuba nga obuvuunulamu. Wabula mu njogere oba mu ntegeere ennyangu, Ssaabasajja Kabaka yavumiridde ebikolobero ebyagenze maaso n'okuba nga bikolebwa. Kati nga sinnakuwa vidiyo eno, njagala nsooke nkuzeeko emabega nga bwe nkugambye bwe yayogera era n'agamba nti gavumenti ya General Kaguta Museveni twagala mutuwe accountability ku bantu bemwatta oba abantu abattibwa mu kwekalakasa okwaliwo mu 2020. Bino byali bya 2020. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo, kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalubo. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Eyo message batono nnyo abaagitegeera mu kadde ako, naye obadde okimanyi nti message yatuukira ddala gye yali eteekeddwa ogenda maaso n'okubanga etuukira, era ekyo ng'okitadde ebbali obadde okimanyi nti issue Kabaka gye yali ayogerako bwe bumu ku bujulizi obuli mu kye bayita ICC obuli mu kkooti y'ensi yonna, era bwe bumu ku bujulizi obuzze bukolebwa era ezimu ku nsonga ezaafayiringibwa mu files ez'enjawulo zennakugaye petitions ez'enjawulo ezaateekebwa mu kye bayita International Criminal Court ezigenda maaso n'okuba nga zeekebejjebwa eri General Muhoozi Kainerugaba aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda agaakola ebyo agamu kuba agambye okuba nti be baakola ebyo. Eri General Kaguta Museveni agambibwa okuba nti ye overall commander owa bino byonna. Kakati obubaka obwo bugatte ku bubaka bwa Katikkiro nga naye avaayo agenda maaso n'okuba nga asaba nti ekyokuwamba abantu na biki bigende maaso n'okukoma. Bino obiwulira ng'ebigambo obugambo, naye njagala okutegeeza buno obujulizi obugenda maaso n'okuba nga bwongerebwa ku zifayiro ze nakugambako gye buvuddeko. Wuliriza. Nsaba gavumenti okukwata abantu mu drone ne batwalibwa awatamanyiddwa kikomezebwe. Ku mirembe gya Amini baakwatanga ne babateeka mu bbuutu. Abantu bonna abakulu bakimanyi, abaana abato batakimanyi. Obeera ng'otuddawo ne bakwata, baatandikira ku Ssaabalamuzi Mulamba bamutwalira mu bbuutu ya mmotoka n'abulwako effiire. Kati okwata abantu mu drone enkola yaliwo ku mirembe gya Amini tesaana. Ku mirembe gw'Obote yali panda gaali, baagenda ne bayoola mukulu wange awo ng'ewa Mukwano waaliwo panda gaali. Mukulu wange yali asuula Bugoloobi mu flat, panda gaali ne bajja ne bamuyoola ne babatwala mu kisaawe ensambi awo ne baleeta akasajja kalondobemu nti naabayeekera. Mukulu wange kamwetegereza ne kamuyitako. Yaŋŋamba nti kwolwe namanya nti Katonda gyali. Kuba yasaala zaataasa bakwolwo. Naye musajja wattu akola mirimu. Ate yakolanga mu kitongole kya gavumenti. Twabiraba. Kati tuli mulembe guno nti ate bayoola abantu mu drone. Omwana ali awo asiika capati, muntu alidde wali biki bamukutte bakutte abakazi drone.
oba yasobezza bagende ku LC kubanga omuntu ayinza okusobya ab'ebyokwerinda bagende ku LC bagende nti omusajja ono yamenya amateeka yakwata omuwala egindi wali era obujulizi tubulina era ffe abazze omukwata ffe bagundi bajjeyo endagamuntu tumutute ku poliisi yawa n'egindi ekyo kikolebwa mu nsi zonna naye omuntu okujja okumuyoola obuyoozi mu drone abantu be ne batamanya gy'ali tekisaana mu kyasa kino ekyabirimu ekimu. Kati message ezo zonna gye zigenda maaso n'okuba nga zisindikibwa zituuka era Ssaabasajja Kabaka ku bino ebigambo kwe yagasse bye yayogedde bwe yabadde mu Lubiri era ebigambo bino bigambibwa okuba nti byabadde bya busagwa gwe asobola obbitegeera. Njagala ogenda maaso n'okuba nga mbikuwa akatambi kano nga mu bujjuvu bwako then oluvannyuma lw'akatambi kano nsooke nkutwale ku nsonga za Miriam Matembe ezitali nnungi nnyo era ebigambo nga bikyagenda maaso n'okuba nga bireeta obunkenke. Bannayuganda bakyebuuza kiki ekigenda maaso n'okuba nga kiddako wabula ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka nsaba tukakkane n'obuwombefu obw'ekika ekya waggulu tuwulirize Ssaabasajja Kabaka butya bwe yagenze maaso n'okuba nga alabula katambi si kawanvu nnyo kawulirize nzije n'ensonga za Miriam Matembe. Tusanyuse nnyo okubalabako era tubaaniriza mu Lubiri wano olwaleero mu ngeri ey'enjawulo twaniriza abataka abajja era tubaagaliza emikisa mu buweereza. Tusaasira nnyo abataka abagonvu n'ebika byonna ebibuliddwako bajjajja mu kiseera kino. Okuva edda abataka babadde mpagi nnene mu kunyweza ennono n'obuwangwa bwa Buganda. Ebika gwe musingi gwa Buganda. Abataka abakulu ab'obusolya n'abazzukulu baabwe gwe mutima gwa Buganda. Tujjukira omulimu ogwakolebwa abataka mu kulwanirira n'okuzzaawo Obuganda ku mulembe guno era tubeebaza. Awo nno tulina okukubiriza abataka okwongera okuzimba n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe omwo nga mwe muli okukuuma n'okunyweza ebika nga tumanyisa abazzukulu ebika byabwe n'okubannyonnyola obukulu bwabyo, okukuuma n'okunyweza ettaka n'obutaka. Okwo nga kwogasse okuyigiriza abavubuka okukola emirimu n'okukuuma ebyabwe ng'ettaka kubanga Obuganda obw'omu maaso buyimiridde ku bbo. Okuyigiriza n'okwagazisa bazzukulu bammwe empisa ennono, ebyafaayo n'olulimi lwaffe. Kimpa essanyu lingi nnyo okulaba nga abavubuka ba Buganda bangi bettanira era bawagira nnyo Obwakabaka. Tubalinamu n'essuubi ddene kaakati nga bwe mumanyi mu kiseera kino tufunye ebintu bingi ebisoomooza Obuganda era tusaanye okwekengera nga mwe muli
ekibbattaka. Tulina ekizibu ky'obwavu, endwadde n'ebbula ly'emirimu mu bantu baffe abasinga obungi. Awo nno okusobola okuwaŋŋanga ebitusoomooza, tusaanidde okutambulira awamu, era bwe tuba nga tulina ensonga tusaanye okuwuliziganya n'okukolera awamu. Eno y'engeri yokka eneetusobozesa okukuuma obumu n'amaanyi gaffe. Kiseera kino tulina ensonga enkulu ennyo gye okulowoozaako. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba nayo emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nziramu okubeebaza mwenna okujja, era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'Obwakabaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Message eya Ssaabasajja Kabaka bwekyo bwe yagenze maaso n'okuba ng'etuuka ku beeteekeddwa ogenda maaso n'okuba ng'etuukako oluvannyuma lw'okuwamba okugenda maaso mu ggwanga erya Uganda, era ng'okuwamba n'okubuzaawo n'okutulugunya abantu bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa ku biragiro eby'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba, era ng'ajjukira avaayo n'agenda maaso n'okuba nga n'okwewaana yeewaana ne yeejajjatta, n'agenda maaso n'okuba nga abitegeeza nti okuwamba yakukola, era bangi bagenze maaso n'okuba nga balooza ku bukambwe obwo, naye nga ye yennyini yagenda maaso n'okuba nga avaayo n'ategeeza nti ye ono nze mulina, era ngenda maaso n'okuba nga muyigiriza olulimi bwe ruti, olulimi ABC nga bw'ozze ng'owulira bw'agenze maaso n'okubeera ng'abyogera. Kakati oluvannyuma lw'okuwamba Ssaalongo Erias Lukwago, omukulu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo naye n'ategeeza nti yamulina, era oluvannyuma n'ayogera ebigambo bingi nnyo ebyagenda maaso n'okuba nga bitiisa bannayuganda. Enkwatibwa oba entwalibwa ya Erias Lukwago ya sparkinga debates yafaanaganirako ddala n'embeera ya Eddie Mutwe, oluvannyuma lw'okuba nti Eddie Mutwe ye yabuwambibwa ono ye bagenda okumusalako ng'ensi egenze maaso n'okuba ng'etegeera. Wabula mu bamu ku bantu abaavaayo ne basimba Nakakongo oba ne bagenda maaso n'okuba nga bavumirira, bangi bagenze maaso n'okuba nga balabulwa, era abamu ku bagenze balabulwa tutandise okulaba ebibatuukako oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okubaako by'alagira. Joel Ssennyonyi ye leader of opposition yavaayo n'ayogera bingi nnyo era n'abuuza ebibuuzo bingi eri General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi n'alabula nti Ssennyonyi yagenda okuba nga addako, era twalabye enteekateeka nga zirimu ba PLU eziraga nti Joel Ssennyonyi essaawa yonna yandibanga ajja kuggyibwa mu office, oba ssemateeka ye yeetagibwa okukyusa oba kiki nga kijja kukolebwa. Kakati Dr. Miriam Matembe yavaayo n'agenda maaso n'okuba nga naye ate akaka, era ne yeegatta ku Joel Ssennyonyi n'agenda maaso n'okuba nga avumirira ekikolwa ekyo ekyagenda maaso n'okuba nga kikolebwa ekyokuwamba Erias Lukwago, n'ebigambo nga bwe nabikuwadde sijja kubikomyawo. Wabula zaabadde teziri busa, amaka ga Miriam Matembe bwe gatyo ne gagenda maaso n'okuba nga gasalibwako, agasangibwa mu bitundu by'e Luzira, Port Bell, ne gagenda maaso n'okuba nga bagasalako,
abakulu nga tebaogera tebalina nsonga gye bawa era omwami we amanyiddwa nga Muzeeyi Nehemiya Matembe yagenze maaso n'okuba nga annyonnyola butya abantu lwe bayingidde mu nnyumba ye era mbu bano abayingidde okusinziira ku Muzeeyi Nehemiya Matembe ng'akatambi kano kakoleddwa bali abadde eggulire eryakoleddwa omukutu gwa NTV yavuddeyo n'ategeeza nti ku bayingidde kwabaddeko abakazi babiri nga bali mu leeya ne kubeerako n'ab'amagye ababadde mu byambalo bya UPDF bayise mu kiyungu ennyingira gye bayingidde nga tebamunyega nga kiragira ddala babadde baagala Miriam Matembe mukyala we era yategeezezza nti olw'okubeera nti tebaamusanzeewo baagenze na gadgets ezimu wabula ekisinga okutiisa ne gye buli kati Miriam Matembe amayitire ge tegamanyiddwa era bino bbaawe yennyini Muzeeyi Nehemiya Matembe yagenze mu maaso n'okuba nga abyogera. Wuliriza. Kakati tukitegedde nti mu budde obwakalasamayanzi olwaleero waliwo abajaasi abalumbye amaka g'omukyala Miriam Matembe Eruzira nga kiteeberezebwa nti ekigendererwa kibadde kyakumukwata omwami wa Matembe nga ye Nekemia Matembe atuwulidde nti ekikwekweto kino kibaddewo ku ssaawa nga 4 ez'okumakya abasirikale bwe babuuse ekikomera ne bayingira mu maka gaabwe. Mu byonna bye bakoze babikoze mu kasirise awatabadde kunnyonnyola bye basanzeewo lwaki babadde bafuuza amaka gaabwe. Sudiro bya Ruhanga atuuseeyo n'ayogerako n'ab'enju ya Matembe. Tuli wano mu maka g'omukulu Nekemia Matembe ye bba wa Miriam Matembe waneeruzira abaatugambye nti kumakya agaleero waliwo abasajja abambadde ebyambalo by'amagye n'abakyala babiri nga bali mu ngoye eza bulijjo abazinzeeko amaka gano nga ziringa ssaawa 4 ez'okumakya ne bamusanga omukulu bba wa Miriam Matembe ng'atudde wano wennyini mu kifo kino kinnyini ng'ali mu kunywa kacaayi. Omukulu tubuulire lwe bayingidde batya baakusanze okola ki kyagenze mu maaso? Bayingidde awo through the kitchen n'omulala n'ayingira omukazi n'ayingira through main door balcony and facing outside. Kakati nindaba abantu ne bayingira naddala abakyala abo babiri nimbabuuza mwagala ki ne bansirika ne bayitawo ne bagenda side ya ne badda mu korido yaffe ino wano ne badda mu korido yaffe wano kati wano ne bagenda eno kakati nembajira nembadda amabega nenzijja nenyimirira wano. This is the side of my bedroom, master bedroom. Kagamba ne bayingira omu yayingidde omu nayimirira awo makati oli nayingira n'atunula eno n'atunula eri n'adda side ya bathroom ne study. Kakati awo nimbabuuza ddala mwagala ki ne bansirika tebanbuulidde ekintu kyonna. Kaniŋŋamba nti kakati bwe mba tumumbuulidde munaafuna ki kubanga nandibayambye kyemwagala. Ne balaba awo ne batunula nga tebalina kye balaba. Ogenda okulaba nze ne mbaviira ne nvaayo nenzira mu kolido nenzira eri mu sitting room gye naabadde naye nabo ne bavaayo ne bansanga awo ne bafuluma bweru. Teri kirala, teri ruumu gye baaziza nti bagezezaako okucekinga kulaba ki? Teri room endala gye bagezezaako okuyingira okuggyako master bedroom. Kati kirala we wabweru wabaddewo ki? Baani ababadde waddewo abajaasi oba? Wabweru side ya entry wabaddewo emmotoka zino zibayitanga kamunye naye drone pulira bagiyita drone. Kakati abadde eparking awo mu parking nga tebabaddemu bantu balala okugyako abakyala abo babiri n'omusajja omu omuwanvu abadde bweru naye teyabadde mu uniform n'abajaasi babiri Temu nga balina emundu badde abambadde batya nga abambadde
ebyamagye oba ebya polisi? Abo ababiri babadde bambadde byamagye nga balina mask bukokolo kakati awo nebinsobera ndabuuza mwagala ki tebaddamu kati bamaze ng'eddakiika meka wano mu maka ago nga batunula wano nga bamoving up and down zibadde wakati w'eddakiika 5-7. kati gwe oyinamu okweralikirira? Lwaki nedda neralikirenza abaserikale tebanyingirira kubanga nze am a peaceful civil servant ndi wano siina mutawaana nawe omulabba emirimu siina kyeneralikirira kujjako abaserikale abo kati bantiisiza simanyi lwaki bazze ate nga teboogera. Madamu kaseera ako bwe wajjidde wano yabaddewo? Madamu teyabaddewo yafulumya essaawa nga 3:30 n'agenda kakati ndowooza simanyi babadde banoonya ye oba nti bambuuziza kintu kyonna. Olinamu okutya nti madamu bayinza omukwata essaawa yonna? Yes, ekyo kyo nkiraba kubanga nze tebalina kye bankuteko tebambuuziza ate bayingidde mu kisenge kye ndowooza bamusanga ali mu kisenge bamuwambe. Wazeemu okuwuliriza madamu kyekiddako? Ebyamadamu nabivuddeko kubanga nze nakubidde driver nangamba nti abadde wano ng'ali mu jimu naye siddayo kumulaba teyazeemu kunkubira nenkuba ng'esimu tagikwata. Kati ki ekiddako mwe nga famire ki kyemuzzaako? Nze wojjidde wadde osanze nga ngenda mu poliisi kola ripooti eyange ng'omuntu njikole abapoliisi bategeere nti ewange waliyo omutawaana gusitegeera. Byebyo byowulidde kuva ewaniki Matembe bawa Miriam Matembe waali ssaawa zino ali mu kweralikirira so amaaso gonna kati agatadde ku poliisi okubanga agezaako okuloopa ekibadde mu maka ge ng'amateeka bwe galagira so tamanyi kyekiddirira naye mweralikirivu nnyo nti essaawa yonna omukyala we Miriam Matembe ayinza okuba ng'akwatibwa abamagye oba betuyita abasecurity. Tulindiridde tulabe ekyekiddako kubanga kuva ku makya abadde tanaba kuwuliriziganya naye yagezaako okumukubira essimu nga teziyitamu oba nga tazikwata. Sudiu bya Ruhanga NTV wano Eruzira. Yes, kakati mbwekyo bwe yabadde ebigambo bwe bityo byagenze maaso n'okubanga bitambula Miriam Matembe akasembyeyo ke kakulu ennyo nti ne bwe twogerera tannaba kugenda mu maaso nakubanga alabika essimu ze teziyitamu bwenkoledde akatambi kano ng'embeera bwekyo bwekyali. Miriam Matembe oyinza okugamba nti talina musango gonna gwe yazizza nga bwe twakoze video banga bwe nakuwadde mu video eri obumu ku butambi just oba ezimu ku nsonga ezoogerwako beezirowoozebwa okubeera nga ze zaavuddeko obuzibu by'ebigambo byabadde ng'awanda ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala ku nsonga za Elias Lukwago ogenda maaso n'okuba ng'akwatiddwa oba yawambibwa oba yatwalibwa mu ntwalibwa gye yatwalibwamu. Miriam Matembe n'abeera omu ku abo abaavumirira ennyo ekikolwa ekyo ate ng'ajjukira omukulu yali yalabula nti omuntu yenna anaavaayo n'ajja n'amugambako ajja agenda maaso n'okuba ng'amukolako nga amateeka ge bwe galagira agage. Kakati Miriam Matembe y'omu ku bantu abavuddengayo era nga kirowoozebwa okuba nti yandibanga y'ensonga eviiriddeko bino ogenda maaso n'okuba nga byapeninga. Basement ngubali ku basement kati basement Muhoozi yali ayezimbidde ennyumba ye mu nsi muno. Njagala kubuuza Muhoozi sente zonna oba ine ennyumba sente za emisoro gyaffe oba yawasa n'abakazi omukazi na bano bamalaya bonna bagenda nabo ezo sente zaffe n'obwa CDF ezo sente zaffe emisoro gyaffe ddi bwe yali akuze bwe yali akoze n'akola omulimo naye bakiyita ki naye nastrivinga n'akola ki ng'abantu bonna ba youth b'omu Uganda muno ababonaabona bamuyita bino na bino ne bakola otulimu twabo yajjira ddala ku red carpet najja ku red carpet ya taata we n'ayingira n'afuna buli kimu kyonna kyafune n'alwoka n'agamba nze mbatwala mu basement yange basement yana ayagimuzimbira basement agimuzimbira yani Muhoozi namulabye bya tweetinga mazima ga Katonda ku Lukwago
our former dignified mayor nga mugamba nti kati yakafuka emirundi 3 mu basement ye. Stupid. Kakati ze kankulinge down. Katonda nsonyi oba njogeza buyinza essungu naye Yesu, ojjukira Yesu bwe yagenda n'ayingira mu yeekaalu n'asanga batunda bakola ebicaafu byonna bye yaliyo, yabakola ki? Byonna yabikuba n'afuula wansi n'atabuka nga nze kati bwentabuse. Kubanga mu butuufu mutabani wa Museveni, kubanga yatukola bino Uganda, distinguished Ugandans. Juzi namuna bagamba ono mukazi antatweetinga n'agamba ngu nze ne Winnie Byanyima we are just useless chicken. Ngu Matembe and Winnie Byanyima are useless chicken. Naroka n'agamba ngu oyo Matembe alina okukitegeera nti alina kubanga ansinza n'andamya. Sire n'endamya ki? Amanyi intelligence gendina. Amanyi who Matembe is. Not here in the physical but even in the spiritual. Haroka agambe namulabye agambye bano ba Law Society boogedde n'abanupu ne boogera n'agamba ngu I'm coming to get those ones. Katonda w'omuggulu nkusaba kimu, arrest that man. God, you can really arrest that man. If President Museveni has decided to hand over the power that the people of Uganda gave him as the president of this nation to his son, he must come and account to the nation. Nze njagala kugamba ebimu ku bigambo omukyala Miriam Matembe abyabadde yasembye yogera maaso n'okubanga ayogera ebigambibwa okuba nti byandiba nga bigenda maaso n'okubanga bye bireeta obuzibu. Kakati ensonga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula. According to her husband Nehemiah Matembe, the operatives searched the residence including the couple's bed. Uliriza bano ab'ebyokwerinda bwe bayingidde bayazizza n'obuliri bwabwe oba ne mu kisenge kyabwe ewasangibwa obuliri. Jukira ebigambo abadde abyolekeza General Muhoozi Kainerugaba. Waliwo endowooza nti yandibanga baabikoze ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba. Era wandibaawo possibility ey'okuba nti kwabadde kumulabula akendeeze ku bigambo, kwabadde kumutiisatiisa agende maaso n'okubanga asala sipiidi gy'agenda maaso n'okubanga ayogererako. Baawe Nehemiah Matembe yavuddeyo n'ategeezera nga bw'omuwulidde mu katambi ye mbu yagenze ku poliisi kuggulawo musango. Yatugayo kwabaddeko abakyala babiri ababadde mu leeya n'abasajja ababadde n'omusajja omu yabadde mu leeya then n'abalala ababadde mu ngoye z'amagye abagenze mu maaso n'okubanga bakola bino. Era nga kigambibwa okubanga bwe nkugambye kwandibanga kwabadde kulabula okwabadde kukolebwa eri omukyala amanyiddwa nga Miriam Matembe olw'ebigambo byabadde ng'agenda maaso n'okubanga ate ayogera. General Muhoozi Kainerugaba kigambibwa okuba okusinziira ku Miriam Matembe n'abamu ku bamanyi ensonga eby'omunda bagamba nti kwandibanga kwabadde kutiisatiisa okuva ew'omukulu nga kugenda ewa Miriam Matembe nga bwe yategeeza. Omuntu yenna anaavaayo ne yeeyingiza mu nsonga z'Erias Lukwago nga nze mulina njagenda maaso n'okubanga mmukolako Joel Ssennyonyi twamulabye enteekateeka zaatandise. Jukira twakusomedde amateeka nti Ssennyonyi bw'aba wakuggyibwa mu official leader of opposition ne parliament teyina buyinza obwo. Kibiina kyokka ekya National Unity Platform kye kirina obuyinza obumuggyawo, wabula abakulu baatandise enteekateeka ez'okulaba nga kino bakikola oba nga kino bakikyusa. Kwegamba essaawa yonna twandiraba ku kye bayita amendments mu constitution, twandiraba ku bbago ery'okwamendinga akawaayiro akawa ekibiina ky'ebyobufuzi amaanyi okulaba nga kironda leader of opposition. Essaawa yonna enkyukakyuka ezo twandigenda mu maaso n'okuba nga tuziraba. Omukutu oli ku gwa Radio TV webale kubanga okyagoberera najjo sinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribe nga kikole nga bulijjo kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo. Gendako mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga nga zino era neebaza abakikola. Abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe nga tukasingura brand message zo zituuka webale kubanga ogoberera. Aisha Chiyem Aisha Chie Emmanuel webale kubanga nawe kwoli ono bamuyise
Sekimoto Winnie nawe bali kubanga kwoli Kasimu Batuka message etuka bulunyo bali kubanga ogoberera ono bamuyita Hot Fire bali kubanga ogoberera Rebecca message yatuse bali kubanga kwoli Branovic Sentongo nga bulijjo nawe we bali kubanga ogoberera message yatuse bulunyo nyo wano mu comment section Wankula Blues nawe bali kubanga ogoberera message yatuse Scovia Mutibwa we bali kubanga kwoli message yatuse Muniru Kalenzi nga bulijjo bali kubanga kwoli Semamba Muwanguzi Francis nawe bali kubanga ogoberera message yatuse Tumwesije Yasin we bali kubanga kwoli message yatuse Kalule Kenneth we bali kubanga kwoli message yatuse Mutagubya Robert we bali kubanga kwoli message yatuse Salim Mawanda nawe bali kubanga ogoberera message yatuse bulungi nnyo Chaplain Duku Namu Lamia Mohindo David Nampima Sara Beth Mande Okero Robina Chigundu Ibrahamuza B Roni P Petro Nachibuka Editor bano bamuyise Bontwe Pio n'abalala mwenna Violet Namutosi webale kubanga obeerako message zatuuse bulungi mu comment section mwebale kubanga mutambula naffe ku mukutu guno katuwuliziganye ate mu updates ezigenda okubanga ziddako nga bwe kiri nti ku mukutu guno tuba tukuwa buli kimu ekigenda maaso n'okubanga kitutuukako katuwuliziganye mu updates eziddako nga tukuleetedde ate ebirala byetaaga ogenda maaso n'okubanga omanya nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp